bakugamba nti n'abasajja banyigiriziddwa ekimala kimala ekiri mu kooti wano abantu abasingawo obungi Hajji tebamumanyi bonna obuuza eŋŋanda ze ziri wano ntono nnyo naye abantu buli omu yavudde gyali kulwanirira ddembe lya musajja abasajja abasinga batuga basula mu mmotoka babagoba mu maka naye nga ekibagobya mu maka omukazi yasanyuka n'agamba bino ebintu mbyagala kambitwale sekitali ekyo omwana tuli babbi naye ku luno zino zakulakita tojja kubibba ebintu bya ati tebafumbirwanga n'abaana abasajja abali wano bwolabanga omukazi ng'alina abaana babiri kudda waggulu towasa muwasa abaana b'abenda batenezaana bali ku lujja ne muwasa olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda lumanyi kyensonda lw'obubbi enja y'enzibi temwagala omuntu najja n'abaana be ng'ayagala kubbe naye ku luno togenda kubba ati togenda kubba watonda gyasukaali ebyona bamukuumye ng'embundu naye katonda omukazi agamba atya ffe tubeera n'abakyala n'obeera n'omukyala n'omunyiizaako n'akumma omukyala n'asiba okugulu bwatyo n'okola otya omukyala takuwa kati ogamba otya nti yamukwata n'anyeenya akatanda Hajji ebyobugagga bye Hajjat tagenda kubitwala Hajji tetumumanyi naye tuvuddeyo mu ddembe ly'abasajja tujja kulwanirira eddembe ly'abasajja ate mu abakyala mbagamba bw'oba wazaalako mujja n'abaana naye abatuyambye kwenosonga twebaza bannayuganda n'abali bweruyonda ono ye mukyala bampita mama Fredhouse era okuva e Rwanda basookera waffe kibibi era nga mukaawe taagala kwetegereza bakyala nga nze ndi muliraanwa we naye we yansanganga n'omukyala wange nga Hajji tayingira waka era akomaawo balaga amazima taata w'abaana bange olaba njogera naye nga nali nayawukana naye twali twayawukana nze bwe nayawukana naye nze saayagala kukola entero nti njagala bintu kyokka nga nze nabikola onaabimanyi nti nze nabikola era naago maka Zulah galwanira maka gange bonna bali mu maka bali mu maka gange era Zulah yaleetera ono okuva ne mu maka namusanga ne mugamba Hajji ali ati ati muna twayawukana naye nga Zulah ye yaleetera ono okuva mu maka gavumenti babyanguya ebintu biveeyo kubanga era nange taata w'abaana abaana balina okusoma omwana wange wasiniyafe takoze bizuuzo ngali ku bweraliikirivu bwa Zulah bambi tusaba gavumenti eyambe naye nga tukola na gavumenti yeegula ekyo sikowa kukyogera mukama Katonda sale omusango gw'amazima gawakwatagana na gavumenti y'ensi taata w'abaana bange afune eddembe mwebale nnyo abatubeereddewo mwebalire ddala genda ku alimanda myezi 6 tugenza okutambula tutambudde nga bakusalira emyaka 3 tulina keesi endala ye Kenya nti bannakenya kapo bali mu Amerika omukazi yatuka ku levo n'akowa bbaawe naye nga yajja ne muwala omuwala alina emyaka 16 kati n'afuna SB4 amukwana ko ye omusajja ono omusajja w'omukadde amwejjeeko atya omusajja omupya bwe yajja yakwata omuwala bwe yajja ewaka n'akwata step daughter omwana n'akomawo n'anyumiza maama we maama anko ajja wano yankutte ko maama towaayo anko gamba taata wo nti yakoze ki yakutte bamusiba emyaka 36 omuwala yamaze kukula myaka 5 alokose alaba naye atuse emyaka egifa n'agamba lwaki nfa n'ekintu kino ku mutima nti bannange njagala kwogera mazima nawaayiriza taata naye nsaba kwetonda omusajja namulabye ali mu takisi emukono ayina ebizimbe bamusibye emyaka eki buli kimu yagenza okuvayo nga bakitutte naye naye bamuyita mutebi mukono awo ng'omukazi yamusibako mbu yakwata muwala we gwazaalira ddala mu kumukwata ne bamubuuzabuuzaawo
okweka ng'atuuze buli kyalina bw'ogenda emubende eyo mawogola wanyina omuvubuka ali kitalya bamusiba emyaka 3 mbu yakwata obwana 3 omulundi gumu ne bamukolera leeta egamba nti ano yamukwata nono namukwata naye ng'ensonga bwe yavaayo bakyali ku polisi bamugamba lwaki totunda ettaka lyo ne mukkaanya ne biggwa n'abuuza ettaka n'okukwata obwana buyingirira muwanga amanyi byakusanga n'agamba amateeka gajja kulamula gamulamula ali kitalya emyaka 3 yamala ku alimanda emyaka 6 kati abasajja bwe batyo bangi nnyo abeetaaga eddoboozi okukola ekibiina kino equity for men tugamba wabeereyo obwenkanya wabeerewo amazima wabeerewo obutali kyekubiira nti etteeka nga beriraba Nuruddin bwe baliraba Josephine so sinzi olwokuba Josephine awaabye oyo mukwata omutte ate Nuruddin bwawaaba lwaki temuteesezza embeera eyo ne tugamba tukole equity for men era omuntu ayagala okwegatta ku equity for men nnoonya kikyo kyaffe mwoli linda omukazi lwali kwiriri ogenda kusookera wange abakazi bazaala abaana mwagala namba ya simu genda gisoma bw'omaliriza obbaweerera oli agamba bugambi abaana bambisibabo so kati bakubuuza so kitegeeza kyakoma kuki bagamba bugambi sole abakazi bwe batyo singa abamusajja justice eyo gyetukola gyetwagala eri abasajja waliwaddewo abadde ambuuza enamba ngisome soma enamba nedda enamba ekigisomya tubadde tukunoonya otuwe t-shirt n'abantu bampise ne mubuuzaako kazi bwe simubuuza bibuuzo ayagala bali ku ludda lwe bw'omubuuza ebintu bino ebizibu mubuuza naye Hajjat lwaki abasajja 8 bonna bagamba wababba naye kati gwoli mu musango gwa Hajji nakusina omwana Hajjat mu statement ye yagamba omwana basembayo ogwokusatu ennaku z'omwezi 28 Septemba n'aloopa omusango nga lumu Oktoba ne bakebera omwana ensambya ku polisi hospital okitegedde omwana Hajjat agane basanga mbu omwana muki mukozesa akiba mukyafuna Dawudi nedda okukola sex n'okukwata kyanjawulo kati mwe muli kuki twagala aleete era nyina t-shirt zengenda okukola ziriko nyina t-shirt zengenda okukola ziriko justice for Nisha Hajjat leete yakwata omwana amumanyi ekirala saidi yaje no yatulimbamu okwo nti omwana yatambulamukko n'agendako e Mexico tagenda abantu bwino bava mumba e Mexico bakukukusa oyite Kenya n'ogenda e South Africa nanti kati wano mamuga nti yayita omukazi agamba tagenda omwana teri gwe bakukusa gwegenda otuke ku airport Entebbe olira abantu bameka be bakukusa sigamba nti yakukuta naye abalina emboozi eyo bakugamba nti omuntu asobola okukusibwa n'otuuka e Mexico era wano mu bitabo toliimu kisoboka oli yatuuse n'okuŋŋamba nyina omwala yaŋŋambye Mexico osobola okugenda e South Africa n'olinyira mu linnya mu passport y'omuntu omulala nti kasita mubanga mufaanagana katola nga bw'olina amatama tunoonya muwala w'amatama mwogendera netugamba gwe Josephine nkuwa kyakulabirako toyina kitadde ekyo naye sigenda kugendayo nnyo kati embeera eyo bisoboka abantu babakukusa n'atuuka e Mexico n'atuuka eruddawa bagenda bati olaba ebyo bimotoka bitrera biboxi board emmeri omuntu bamuteekamu nga kitereke n'obeera mu kimotoka okumala omwezi mulamba kale ate n'ogenda ogwa mu bali bababaliyani bakateere e Mexico awo ku kisenge waliwo aba Nigeria aba Mexico abaliwo batenda eri Sematalo abali mu kitundu kibatenda Sematalo ali e Mexico nekino ekyagunni nakyo kyabalidde ekyani endagamuntu mwamuwayiriza endagamuntu tetwamuwayiriza munira nga yalayira kankulayirire kankuyambeko nalabye muganda wange ebbalamu ng'abyogera era simunenya mupya mu ofiisi eno ensonga eri bweti
Hajjat avunaanibwa kyakuba nandaga muntu 3 omulundi gumu. Ziriwa. Zirina teyazirabege wa Nakiwala. Yawaabira mu Nakisiyu simanya Zulah. Bwe bamuyita okugaba mwana bamuwa scholarship yajja naye akazibwe. Yaani ekituufu. Mu mateeka bw'olayira nti Nuruddin Ntege nditadde. Nze Ntege ndawula. Erya Nuruddin Ntege we bali kusangiramu oba weetuumye ky'otakola ki? Ky'otali. Era Hajjat endaga muntu bamubanja kimu. Tebamugamba nti yazirayirira wabula bamubuuza lwaki ozirina 3. Oyinza kuba tokyusanga ku passport. Passport bw'ogenda n'ogikyusa oba ndaga muntu. Eno gy'okyusizza bagispoilinga. Bagipankingamu obutuli okutaga nti tekyakola ki? Tekyaliyo. Hajjat ekimubeeza n'endaga muntu 3 agenda kukwasa nira yonna abaazimuwe 3 n'abanga zonna akyazirina. Yadde yazirayirira. Tosobola kuba na bintu bibiri. Tosobola kugamba natunda ettaka lino ate n'endagaano nze njikola ki? Olina okusala watunda netoyinza kugamba era waali wange. Ate kati kyekyo kyenyinza okugamba. Kati kino olw'okuba kati njagala kulaga Hajjat okumanya ali mu nnaku zaana. Agamba anti bamugamba nti agamba nti no national ID n'okumutiisatiisa polisi yamuyise. Balamu w'abaana ne national ID bikwataganirawa. Agende Ministry Internal Affairs anoonye minisito yamugambe abantu bwe bankola ki bantiisatiisa. Agende ku polisi ewa IGP ennaggulu agaye abantu bakola ki bantiisatiisa. Lwaki ekyo yakikoze oluvannyuma lw'okugenda ewa Rebecca Libbala n'amaliriza nga abantu bamukubyemu ebituli ne kimwokya. N'agenda ewa Nakiwala ng'anoonyayo obuyambi. Nakiwala n'alowooza agenda kubakubya abakazi agenda olaba bimwokya. Nakiwala n'agamba nze sifiirwa linnya lyange kanguweeyo. Bw'amala omuwaayo nga bimwanise n'agamba abakazi biganje kati kangende ow'omusajja. Ekyatudde Hajjat ewa Balamu si lwakuba nti yabadde ayagala nnyo wabula yagambye abakazi bano tebalina sympathy. Era Balamu ng'omusajja omuzadde olwalabye mukyala mwattu n'agamba mukazi wattu n'amubudaabuda kwe kumuwaayo essuubi nti lwaki bakikoze batyo. Gwe njagala onnindeko nti bayisa abeekatwe tekisoboka. Kyekyo National ID Hajjat alina ozigira tugenda nakumuwaabira. Alina emisango mingi sanga alina mingi nnyo ne bwanetta tujja kusiba omulala. Tayinza kufa nga tavunaaniddwa. Tasobola mbuga n'agenda mu ggwanga ligenda kufuna olutalo. Ali mu nnaku zaana. Hajjat n'agenda e Rwanda olutalo. N'agenda e Kenya bagenda kugwa mu lutalo. Kubanga n'abeebweru batukubira amasimu olwa Hajji naye batusabira naye bannange beebaza mwenna kusingira ddala mmwe aba social media abaaki ne mujjayo amazima ne mutunoonyerezaako ne mutta obudde bwammwe. Ffe baani bwe mutunoonyerezaako omwana wange ne mumudde eno ne mumudde eno ne mumudde eno. Naye nze kyeŋŋamba Hajjat Zulah omugenti Nazaala wagambye kakkana tetumukaka nga ye bwe yabadde agambye naye sirowooza nti twabadde tuyinza omukaka naye ababadde bamubuzaabuza bamute ate batuyambe nabo balina abaana. Zulah akedde ku makya alina omwana omulenzi ayimirire mu bigere by'omwana wange singa ddala abadde mwana we ebbanga lyamulabiridde abaana be byakoze ate tatusaasidde ffe bamaama baani tuwulire tutya naye nebaza mama tuyambeko ekintu kimu twawulire omwana wo gw'omanyi bamukuza bamaama baffe bonna bamaama be bonna tuli bantu abamanyi Katonda tumanyi omwana waffe gwe twakola ki era ky'oba olaba taliimu katya nti oba kano oba kali. Ffe tumanyi omwana waffe empisa ze twamukulizaamu tasobola era omusago tujja guwangula lwasonga mwena muli ku saidi yaffe. Sinawulirayo wamawulire agamba kakati gundi biki kati omwana waffe kati maama ekirala gwe ng'omukkiriza bwe walabye Hajjat nga awanise Quran waati nga alayira ayongera okukakasa nti omwana wammwe yakwata omwana yakozesa mwana we gwe ki ekyakujjidde mu birowoozo? Ekyanzijjidde mu birowoozo ng'omukkiriza oyinza okijjamu okuba maama. Kaakati ng'omukkiriza nze nalabye nti yeetemedde geye nange agiraba. Tosobola kwata kitabo kitukuvu ng'oli mu bulimba ekyo era ajja kwekebera emabega
bw'aba ddala musiraamu kye yakoze kibi nnyo kuwanika kulaani ng'olayira ebintu ebitakola ki tekikkirizibwa nga toyogera kintu ky'amazima ng'oyagala ebyenfuna kakati byeyabadde yagala ebyenfuna tagenda kufuna wadde akajiivu naye kyabalumiriza nnyo abali ku sayidi ya Zulah balekeraawo okumulyako ssente bamuleke wairi awumule. Mama batabani bammwe mutera okukuba tooki mu bakyala bye babafunye. Ono mukyala wammwe waliwo omukubyemukko ku tooki nga bino tebinnabeerawo. Tooki eyo n'omanya ekika ky'omukyala gwe muyina. Tooki eyo bwe munaagenda eyo mu maaso omwana oyo twamugambirawo ti era naye ajja kutuuka ekiseera agaye maama baŋŋaana naye nga bwe mumanyi abaana abalinzi okwagala naawe okumanyi naye ffe twali twamala dde omulabamu naye nga naye bw'omanyi omwana omulenzi nga tetulina kyakkola kubanga omwana yakuyamba yakola atya netuga munnange omanyi munnange ekiseera kituuka kuba ffe bakatonda b'oku nsi era ekiseera kituuka katonda ffe ab'oku nsi tetwagala era nekikola ki wabula kugumiikiriza kugumiikiriza. Embeera eno ogiwumbawumba otya nga bwekyayimiridde tukyasaba okulaba nti bannange temutukoowa mukituuse ku nkomerero muyambe abaana baffe abalenzi bakyalina obuzibu ate era abasajja mbadde nsaba baveeyo tebatya baveeyo buli omu ali mu mbeera eyo aveeyo mujja balwanirira nga tewali wadde 10 baveeyo kyembalumiriza abasajja baveeyo abasajja abaana baffe abasinga boolaba abo tebabawa mmere abaana baffe basula mu mamotoka naye olw'abaana n'awaka n'ekitiibwa kye abasinga batya olw'ebitiibwa byabwe naye tubadde tusaba ab'amawulire balabe koko tebatya kamera batya nnyo kamera n'ebitiibwa byabwe. Kyekika ky'omusango ogwateereddwa ku mwana wammwe wagutegeddeko obunene bwagwo? Omunene gwabwe nagutegedde naye Katonda atema ekkubo naye bagamba nti Katonda addira ekinene n'akifuula ekitono era ekyo ekintu Katonda agenda kibeeramu era ajja kifuula ekitono ate ekintu ekyo kyazze kulaga nsi manyi waliwo ekintu ekijja nga kizze kulaga nsi nakuwonya baami kuba kati abaami abalina abaana babwe badde bakuze nze nsuubira taamu eyinza kukoma kuno kubaweerera mwetegereze muleme kulaba bakyala balungi balabika bulungi musooke mulabe amaka ge tugenda mugega mubuulirize nga ffe bataata bammwe bwe baatuwasa babuuzanga omwana agenda kuwasa mu famire ki naye muleke okumala gagwira nti abakyala balabika bulungi ewaabwe balina ssente sooka obuulirize omuntu ono ali atya ye weebuuze nti omukyala ono yafiirwako ku musajja tetafiirwangako kibali abeemabega lwaki baamulemwa kuba abo abamunamwandu kiwulikika ndowooza abaana bange mukiwulira naye omuntu nga tafiirwanga ku musajja sooka onoonyereze bali baalemwa lwaki era nze omusajja ngenda kukola nti omukazi ono muwangula era nze nkigamba nnyo abasajja tisooka omukazi gw'okwanye bw'aba nti yafumbirwako twala obudde mwagale mu mutima naye twala obudde oli kiki ekyamumulemesa kiki ekyamumulemesa sooka onoonyereze oba omwagaddeko by'omwagaddeko sitoopinge kubanga si gwe musajja abasembyeyo kakati Hajji olaba nti omwana wange asasulidde ebintu biri byonna byaki ebyabali bonna naye Mukama mulungi talina kyajja kutwala. Amiina toyansa. Amiina mwebale nnyo mwebale ddala bannange.